Abakulembeze ba disitulikiti y'e Bundibugyo basatira olw'omuwendo gw'abanoonyi b'obubudamu okuva mu DRC okweyongera nga kiva ku lwanagana okuliyo. Bano baatandika okuyingira eggwanga okuva nga 14 omwezi guno nga bayita mu Bupanya. Baasooka kubakuumira ku Bulindo Primary School nga wano we baabajja eggulo okubatwala mu nkambi ya Bubukwanga. Mu kiseera kino disitulikiti yakawandiisa abanoonyi b'obubudamu 974. Francis Ssenyonjo amyuka akulira abakozi ba gavumenti e Bundibugyo ategeezezza nti ekitundu ku banoonyi b'obubudamu bano baana abali wansi w'emyaka 18. Agambye nti mu kiseera kino basanze okusoomoozebwa olw'emmere entono gye balina n'ebikozesebwa omuli amazzi ne kaabuyonjo. Agambye nti disitulikiti eno erafubanye okuwa abanoonyi b'obubudamu emmere naye ekyali ntono ddala. They don't have essential items like blankets, mats, mattresses, whatever they can use to support their lives. We found when the transit center had been damaged, there's no running water, and even the toilets are not functioning very well. The toilets we had, because they are getting full. They are using our neighbors around the sub-county headquarters. Ayongerako nti mu kiseera kino bali mu kaweefube okuddaabiriza eddwaliro lya Bubukwanga nga lino lye ligenda okukozesebwa okubajjanjaba. Such that all those cases from the camp can be handled at that level without any referrals to the main hospital. We have also undertaken some repairs on the main leakages on the water line that connects to the camp. And out of the 4 taps that are within the camp, so far 3 are functioning. We are yet to work on the 4th one so that people can have at least some water. Kisembo Wilson nga yavunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu ggombolola y'e Bubukwanga agambye nti olw'obungi bw'abantu ebiragiro ebitangira COVID-19 okusaasaana abanoonyi b'obubudamu babigoberera kitono. Most of them they don't have masks. So we are expecting such outbreaks to be there. Bannansi ba Kongo bano boogedde okusoomoozebwa kwe bayitamu n'obusambattuko obuli mu nsi yaabwe. Beemulugunyizza ku bbula ly'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'enjala n'ebyobujjanjabi bikyali kusoomooza. Iko kidogo zu hatuyaona usaidizi niliko nasaidia si. Watoto wengine walikufa kwa njia. Unakosa namna utayoa mtoto tambeba namna gani na huku biko nafukuza wewe. Abamu bagambye nti ab'enganda zaabwe bangi battiddwa mu kulwanagana kuno ne basaba gavumenti ya kuno ebeeko kyekolawo. Vita ilitumaliza wengi. Toka kwa boga kukiafika hapa tulifanya siku 3 kwa njia. Ilikuwa kuteseka sana, nakuta maji hiyo moya transporo haikukua. Dada yangu yote, baba yangu, baba yote balikufa. Sasa kukuya, tuko nakuya kutafuta batu ya kusaidia siye. Sunday Rogers yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.